Sibyo tasebo mukama yebazibu. Mukama yebazibu nnyo ssebo. Nsibye bulungi osibyeyo otya ggweyo. Bulungi. So kyembadde njagala okwogerako kyekyomukulu Balimwezo. Omukulu Balimwezo nga tudisappointinga nnyo buli lunaku ssaawa ku ssaawa. Ate akoze eki Balimwezo? Balimwezo twagenda mu kalulu kano mu 2026 January. Nga abakulu abo bagambanga nti bagenda kugoberera ebigambo bya pulezidenti era manifesto ya gundi ya NUP ebimu ku byalimu kyali kuteekawo mirimu siwe kyali. Omukulu esaawe n'agamba nti ayita abavubuka abawa emirimu abantu 6 naye nga luyali asobola okuwa abavubuka mweno system emirimu ng'omuyindi atula wali ku dduuka lye omusolo gwe batuggyako si gwe gumu ne bali gwe bamuggyako ebintu wabisuubula eri ewaabwe si bwe bumu we bagenda fo bituguza tusobola okumpiitinga naye mirimu ki gy'asobola otuwa Balimwezo ddala mazima mweno system ne tubeera satisfied. Kinaffe tuli bannansi. Balimwezo omukulu Balimwezo dda ku cause. Obadde oteesa akola atya? Adde ku cause ya revolution gye tuliko. Cause ya revolution yeno mission ya revolution yeno ya kustopinga dictatorship kujjako na Chemali. Vision ya revolution yeno ya gundi kufuna rule of law gundi bannansi tubeere bannansi mu nsi yaffe n'ebirala ebiddako kukyusa fundamental change. Naye omukulu Balimwezo ate ndaba ali mututeeka mu comfort zone. Ayagala tuteeka mu comfort zone y'abali abasajja ng'ate babbalamu bali wansi bali mukola balinga bali mu campaign. Ekitegeera buli watambula balamu abeerawo ne fulaga ya Piero yo. Buli watambula alinga akimanyi nti tugenda mu by-election. Naye ate ffe abaffe bali mu comfort zone babo Balimwezo nsimanga balambula kasasiro bakola kikati ddala obuzibu bwa Uganda kasasiro essaawa eno. Tweyanziza ssebo. Kale pasita n'abalala bateese. Kale ssebo. Wanji? Pasita Mukama yebazibu nnyabo naye gweyogera nga talina maanyi. Nedda wembi. Kakati pasita ensonga yange esooka ey'amaanyi eri kikyalumbuye. Emisana bwe mpulidde ng'obuulira nga omuzzaamu amaanyi. Muli ne ŋŋamba tetulinayo ku bantu eyo mu makolero ga waaka abasobola kubanga tesinye situation kiba kizibu nnyo okutambula nga talina passport. But ngezesa bukodyoki ngeza nga Kankweza bwe yakozesa okuva e Uganda without passport. Kati singa tukaabirira ebitongole ebinene ngeza bugeza for example nga mu US ne tufunayo abantu abanene abali mu bitongole ebyo nga UN nga for them they can miss their authority omuntu oyo okumugyawo ne tupetitioninga nti ali mu masijja naye talina bitambula there is no way to get them
So I was just wondering, instead yo makolero gawaako eyo munda kuba tusingako abayinza okufuna ku bantu ng'ebitongole ebinene betuyinza okuyitamu okulaba bamudda waawo. Kale era kati okubaako ekikolebwa tulina kufuna bamunkolera travel documents. Yes, kubanga I think they can even just write a big letter, for example, ebitongole ebyo basafuna ekitongole kimu nekiwandiika ebbaluwa basobola okumugya waawo bulungi nnyo nga tebamutawaaniza as a travel document. Ne bamutwala mu nkundi. So katukkirize Mukama, I pray that was my thought. Naye nga mmanyi nti we can look into that. Mukama n'atema ekkubo. Tweyongere omusabira. Mukama ayongere omuyigo. Kati n'ekirala kyakuyingisa ebyo ebintu byabwe babikole budde enaafu mwali kaddase kubitala. So buli muntu bannayuganda tebakyali basironga luyinki oba twali bazibe naye kati tulaba. So kati bino byonna bye bakola lwakubanza ekinyuma ogenda n'olaba omuntu, for example nyo omuntu gwendabye bakubye owa boda amasasi oli n'agamba ebyokwekalakasa tebategeera nti why would they fire mu bantu ba civilians. Kitegeeza abantu batambula naye bwe bamala kuba amasasi buli wamu kitegeeza bagenda kukwata abantu abatali mugundi. Naye abantu abamu bannayuganda bakomentinganga abatalina magezi without thinking first. But anyway, byonna babikole n'ekituufu kirungi buli kimu kirikodinga bonna kati n'ababaddeko ab'amasasi abakutaano abamu obalaba tebalina kye bali. You wonder, naye newe Mukama afaayo pasita kanveeko abalala bateese tweyanzisa okulaba. Kale nnyabo naawe gyebale kammale okutereezaamuko wano tetukuwulira bulungi. Kati genda mu maaso. Pastor webale okuweereza ssebo. Amina nnyabo nawe bale kubeerako. Tukwebaza emirimu gy'okola munnange. Amina. Nange mbeebaza. Naye nange byonna. Nina ekintu ekinnuma nga nze ekyatti kyoyo ekyatti kyalumbuye. Pastor seebase nga ndi mu kuyaayaanira Katonda. Ngamba Mukama tusaba otununule naye abantu baffe aboogera ku nsonga nga si kugamba nti boogera mu bubi nti oba boogera nti bawaayiriza naye nga twogera ekituufu. Baagala kubamalawo okubatta. Nze nuwe mbadde ngambira sigenda kuva ku mulamwa gwa mukyalo oyo avuddeko pasita tugenda kwejjusa luvannyuma nti omusajja yayogeranga. Pasita nakaabya amaziga mu kuyaayaanira Katonda. Nsaba Mukama Katonda kyeyandaze kibeere. Nandaga okuyaayana kwange kugenda kuddibwamu pasita. Nsaba Mukama Katonda akole ekyo. Kubanga nakaabye nga mpulira era kikyayavuddeko nempulira omutima gwange nga gwenyiise manyi Katonda atalimba. Naye Mukama twongera okuteeka tica mu mikono gyo ne pasita bombi babali bubi. Mukama ffe nga abantu tetusobola. Mukama abantu abo tubakukwasizza. Mukama waŋŋambye essaala zange zigenda kuddibwa. Mukama nkwebaza seemulugunya gy'oli kuba mmanyi oli Katonda akola. Mukama kibeere nga bwe wakindaze. Mukama omusajja oyo anunulwe. Mukama tolimba. Mukama oyanukula essaala z'abantu. Mukama okudda kwali kuganye naye nenfukamira nensaba. Mukama nonyanukula mu kiro n'oŋŋamba nti okusaba kukuwuliddwa. Mukama era nensobola okudda. Mukama keekana akaseera neera kenyaayaanira ku baami abo. Mukama tebalina musango gwe bazza. Naye Mukama ne tukaaba olw'ensi yaffe. Mukama
Mukama amaziga ge tukaba lwa bulumi bwe tulina Mukama ku nsi yaffe Mukama abasajja ne batutulugunya Mukama nalabye ekigundi ky'ekisajja kino kiwadanga nga kigenze mu Amerika Mukama kyamaze ne kigenda Mukama nga abazungu bakikubira saluti Mukama tetwamulugunya gy'oli naye Mukama tusaba okutuyamba otutaase Mukama abasajja ne tubawuundajanira ne tubalaga abantu abatutta Mukama naye nga batuuka gye bali abakubira saluti Mukama tulina obulumi ku mitima Mukama twali tumanye ekisajja ekyo tekijja kutuuka Mukama mwatugamba nti mutwitaddeko envumbo naye Mukama batuuse mu bazungu Mukama ne bakikubira ne saluti nga mpulira obulumi Mukama tulina obulumi ku mitima Mukama tuwaayo abantu baffe abo bawambaatire Mukama bateeke mu kiwawaatiro kyo Mukama tetusobola wootali Mukama naye ku lulwo ggwe ffe tumanyi gw'osobola Mukama Wulira okuyayana kwaffe ku mutima kwe tulina Mukama wulira we tukuyayanira taata tuli ku mavivi tunaakugulumizanga mu lujjudde lw'abantu Mukama tunaakusinzanga ne tukusitula mu bbanga Mukama wooli tetusobola ffe ng'abantu Mukama tunaaswazanga sitaani ne tuyimirira ne tukugulumiza Mukama lumbuye teyeebaka tulokumubuulizaamu Mukama tulasula yagugumuka Mukama tumukukwasizza Mukama tusabe sala zaffe ziddibwemu Mukama wulira okuyaayana kwaffe Mukama lumbuye ne paasita mbatadde mu mikono gyo Mukama manyi sala zensaba sisaba kimala naye Mukama akakatono kensobola okusabako Mukama wulira okusaba kwaffe Wulira etukuyanira kitange tukukwasa pulezidenti waffe naye tumutadde mu mikono gyo kuba ekizaalagamu ntamo nnyo sirimu abatemu bangi Mukama ne famire yetu gitadde mu mikono gyo Mukama lwanirira abaami abo kubanga be banunuzi baffe be baliwo abasobola okuwa ekigambo ekiri ewala Tikyaleka paasita akokondeka emmala okusaba mu katono mpulira omwoyo wange ayagala okuweereza ekigambo kino kinve ku mutima paasita Mukama wulira okuyaayana kuno kwenkuyayanira tikya tumutadde mu mikono gyo ne paasita awamu ne pulezidenti waffe ne famire ye Mukama Uganda yaffe tokyayogera Mukama Uganda yaffe oba ne folo bakukwata kusiba Mukama olw'okuba nti gundi yayimirira ku siteegi n'atendereza pulezidenti waffe nti ye muntu we era ye mukwano gwe era ye pulezidenti we Mukama bamukutta olwaleero ne bamutwala ne bamukolako bye baagadde ensi yaffe tugitadde mu mikono gyo tetusobola naye ebyaffe byonna twabikukwasa mmanyi toyinza kutwerabira oli ku ludda lwaffe kuba tuli b'amazima tunuulira abantu abo we bassa abantu tunuulira emisayi gye balina mu ngalo zaabwe tuwaayo abantu baffe mu mikono gyo leka abalabe baffe ababalondoola bidde mu famire zaabwe buli baagala okubakola leka bidde mu famire yaabwe leka bibaddire buli asuubira okukola abantu baffe abo ekikyamu leka bibaddire mu famire zaabwe saawa tebadde yakusaba naye mpulidde nga nina ekintu ekimpa okusaba nga mpulira njagala njatula ekigambo ku mutima Webale Mukama kuba okuwulidde okusaba kwange. Webale Yesu kubanga owulidde okuyayana kwange. Webale Katonda wange. Webale omutonzi omulungi. Webale Kabaka nkwebaza kuba mpulira n'etikkudde omugugu ogubadde ku mutima. Mukama nkwebaza kubanga osaanye. Webale omusumba omulungi. Webale Katonda wange. Webale Yesu. Ekirala paasita. Waliwo omuwala ono yali avuma nnyo kino kiwaddanga Museveni bambi omuwala oyo omweru omusoga bambi sikyamulaba takyapositinga amaze ebbanga simanyi oba ali fayini simanyi omuwala oyo oba baali bamuyita erinnya lyerabidde naye paasita kola nnyo omuwala omunene omweru takyalabika ku tiktok yakoma dde okupositinga simanyi mbeera kigyalimu
simanyi oba yalwalamu wabula simanyi tumunoonya bambi bw'aba awulidde akatambi kano tusaba bambi tuzeemu ku maanyi otuddemu nti oba gyendi tubeera mu komenti enkadde ne tukubuuzaako munnange oli otya bambi tuddemu webale pasita okumpa ku gundi ku kazindaalo neeyanziza pasita kale nnyo akuuma atakumbira mpeera kale nno byebyo ebiri sayidi eyo amawulire si malungi waliwo okweraliikirira mu nkambi y'abannakibiina ki National Unity Platform oba bannankyukakyuka kubanga aboogezi baabwe ku mikutu emitimbagano bali mu kutya oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti waliwo abakulu abaatuuse edda mu ggwanga erya Turkey nga baagala okuggyayo Lumbuye Fred bagamba nti omukulu ono ebbanga liweze nga omukulu amwewerera nti naye y'omu ku baayagala bwe bukeeredde olwaleero yabateredde ekiwandiiko n'abalaga nti kakati embeera erabika emwonoonekedde kubanga n'abamunoonya batuuse mu ggwanga waali nga baagala omumuggyayo kumuzza ku butaka kye kisinze okutiisa bannayuganda naddala abagala enkyukakyuka kubanga ono byayogera bigatta ku abo bannankyukakyuka kati beebuuza nti omukulu ono singa anaaba akwatiddwa ddala nga bituufu naddizi w'e Uganda abali ewaka batya tebasobola kwogera ku bigenda mu maaso kyokka nga n'ebigenda mu maaso e Uganda okubitegeera babifunira ate ku ono kaakati bagamba nti bwe banaaba bamaze omumuggyawo tunaaba tukyasobola okufuna amawulire agakwata ku nsi yaffe tunaaba tetufudde weebuuze nno ki ekisinze okubatiisa bagamba nti omukulu ono alwanye nnyo okuva mu ggwanga waali awo asobole okubeera nga yeeyongerayo okutaasa obulamu bwe naye baamumma paasipooti nga tebasobola mukkiriza kutambula kuvaawo kitegeeza nti mu buli mbeera alina kubeera waali abamunoonya bo bamwetoolodde kitegeeza nti bwe bamwetaagira kyangu nnyo ekyokumufuna kubanga talina busobozi bweyongerayo nga talina bitambula kale nno kino kikanze nnyo naddala basinga okwagala enkyukakyuka bagamba nti singa wabaddewo embeera yonna esoboka ne bamukolera ku bitambula n'asobola okuvaawo naye ye agamba nti agezezzaako kyonna wabula akyalemereddwa tusaba singa wabaawo embeera esobola okukyukamu kimuyambe ng'omuntu okutaasa obulamu bwe kubanga abamunoonya bo ekyamazima baagala bulamu